tereka gwenjagala bwesikulaba mbasefuna tereka. Mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday no ngenda kuba nga nkutuusaako omwami amanyikiddwa ennyo mu Gayaza gwe bayita mwami Paul Bwogi bwe yabadde akakasa mukyala we Aisha Najjuma bwe beekumye n'amugamba the feelings I have are so true, I love you, I love you. Bw'atyo kakasa nti no feelings ayina ziri true. Namukuba embaga ey'ekirooto kye babagatidde wali eri ku New Life Church Gayaza ne bavaayo era reception ne bagikolera mu Gayaza bannaye abantu nga basanyufu okubalaba. Wadde akakuba katonye naye church yakubyeko bweti reception ng'erimu essanyu abantu nga bakuba endiru nga bagamba bannange mukikoze mutya batibulidde. Nkuba tunavaayo tukutuuseeko omusumba gwe bayita Bright Light Kaggwa bwe yalabye ekitangaala mu mukyala we omulungi Sumaya Nandawula naye n'agenda ne yeeyanjula wali eri Namusela bannange omukolo gwabadde simple and precise akawala kanyumye. Bagalana omanyi wajja basinkana ku airport eyo bagiyita international love. Byonna twesa mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday ne saa zigenda kuwera 11 mpaka 1 wano ku Delta TV tukole nange Sharita Mazimba Wanvu mami eyakolamu naye nga the feelings I have are so true, I love you, I love you.